abaana baddamulira bafuuka nfuuzi kitaabwe talabikako nyaabwe mwamutta ng'ojja osimba ebinnyo mbuno bishopu kali ennyoko mwekwese mu linnya lya Katonda okukola ebikolobero mu consecration of bishop episcopal ministry. Mujjukira bwe nababuulira ettaka oyo omuwala lye yabba eryo eryemaya we bagenda okumutikka. Patience Rwabuogo akubiriza abasumba okwewala ebibawula wabula bakwatagane engololoka lwe banasobola okulaba amaanyi ga Katonda. Abyogeredde mu mboozi ey'akafubo ne bannamawulire ba Vision Group ng'ababuulira ku lugendo lwe olw'obuweereza olw'emyaka 2 nga kati yeetegekera kutuuzibwa nga Bishop. I gave my life to the Lord when I was 11, so I was a child and I grew up. Soko owulira obulimba yayingira obuweereza nga alina emyaka 11 abo mazemu emyaka 2 ono omukazi alina emyaka 3 nedda olina emyaka 3 agenda kujaguza kweza myaka 2 mu buweereza naye yayingira obuweereza nga alina emyaka 11 olina emyaka 3 Nezemba with the Lord on this journey of faith, and it's been an amazing journey of faith. But I never thought I would be in ministry. It was the last thing I would ever have imagined. Agamba nti obuweereza yabutandikira mu kusaba kw'abooluganda n'emikwano mu nnyumba naye nga kati busajja kudde. Covenant Nations Church started as a house church, as a house fellowship. And so it was very small and very, very intimate. People knew each other very well. They were friends or family. And it has grown beyond that. I think that this elevation to a higher office is really for the work of the ministry. It's not about me as an individual, but it's to give me more, to equip me to do the work more effectively. Rwabuogo nga yakulira ekkanisa ya Covenant Nations Church Ruzira agenda kutuuzibwa nga Bishop nga 23 omwezi guno ng'atwala ekkanisa mu Uganda n'amawanga g'ebweru era nga kwolwo lwagenda n'okujaguza okuweza emyaka 2 mu buweereza. Hello, my name is Patience Rwabuogo, and I want to invite you all to come and be part of a consecration, a 20th anniversary celebration of Covenant Nations Church, and also the consecration of myself to the Episcopal office of a bishop. It will be on the 23rd of 2026 at the church land in Maya, 18 kilometers out of the city. Omukolo gwakulemberwa omubuulizi w'enjiri Omumerica Bishop Ladonna Osborne nga President Museveni ne Maama Janet Museveni basuubirwa okugwetabako. We will have special guests, Bishop Ladonna Osborne, who will be the chief consecrator, and our dear friends, my spiritual parents from Nigeria, Pastor E.A. Adeboye and Mrs. Folu Adeboye, who will be our special guests. And finally, our guests of honor will be none other than His Excellency the President and Mama Janet Museveni. It will be an amazing day, and I invite you to come and be part of it. Rwabuogo agamba nti mu bagenyi abalala be basuubira ku olwo ye Enoch Adijare Adeboye ne Folu Adeboye okuva Nigeria batwalanga bazadde b'ab'omwoyo ng'abasumba okuva mu Israeli Worship Ministries Emmanuel Loro ne Helen Yilma be bagenda okulemberamu okusinza. Olugendo lwa Rwabuogo alwesigamiza ku Katonda era nti obuvunaanyizibwa bumuweereddwa buvudde eri Katonda ng'agenda kubukola n'omutima gumu. It's very overwhelming, but it's humbling, and I pray for grace, more grace, and I always ask people to pray for us, for me and for our team, that God would give us the grace to go the distance. So I'm very grateful, and I'm sure my family is also very grateful. Yasooka kwebuzaabuza ng'alowooza nti asobola okuweereza Katonda nga bw'akola ebibye okutuusa Katonda lwe yayogera naye era yaleka buli kimu n'aweereza Katonda wabula nti takyejjusa. Beginning I thought it was something that I could do and then continue doing my other life, like a side thing, I just serve God a bit, and then over time I realized that it was actually the other way around. It's
it's something that you give your whole life to. And so that was a big change for me because there were things I had to set aside and focus on this. So that was a shift that had to take place. Yeah. Lwabwoga agamba nti ekkanisa ya Covenant Nations Church nzigule eri abantu bonna. The church is a church like any other church, and it's open to everybody. Yeah. So there's no process to coming to church. It's open. We have different locations. So I guess the location that's closest to you, closest to your home, you are always. Everyone is welcome. Mu ngeri ey'enjawulo asiimye bakadde be olw'ensigo gye babasigamu nga kati balina okugitwala mu maaso. I really honor them. I honor their generation. I honor my parents' generation. Ey'okulya abaana abato okimanyi nti abo abantu because someone can pass. Yasamira namulitwalira ebinnyo byo. Okimanyi nti ayo omukazi oyo strike machine gwabadde ayogerako abba abaana gwe bakwata juzi. Okimanyi abaana bababba babatwala wa Museveni kulya abaana bato. Okimanyi lwabwo ogwo gwe mukazi gwo kimanyi muyimiridde ku bitundu by'abantu eby'omunda mbukati oli bishop mu kulya abantu. Bagenda kutikira omwa bishop mu kulya abantu. Mugaggawalidde ku bitundu by'abantu eby'omunda gwe ne baawo mbu consecration of Bishop Episcopi koko. Ojjukira obunnabbi bwa ono omufere gundi Benihini. Nkugambye omuntu aleeta obunnabbi nga bamanyi bo banaabigira simanyi I see the ministry, I see the what? The government, I see the what? Ebyo biscript byammwe ebyo bya mulembe guli ogwaggwako si guno ogwaffe. Ne bw'onooyita sitaani n'abeerawo okukutuuza sitaani yennyini n'ajja mu buntu. Ne basajja mmwe mwatulimba abantu mmwe mwatulimba mmwe. Gwe oli bishop wawa. Oli bishop wawa nga kitaawo atirimbula abantu. Oli bishop wawa. Ojjukira oyo omukazi bwe yajja n'okugamba nti sigenda kusula mu nju eno mpuliramu ekintu. Yagamba I don't feel the presence of God. N'abagamba ne mumutwala mu hoteli. Nga mu firigiza mwe mulimu ebitundu by'abantu. Yagamba I don't feel the presence of God mu nyumba mu. Ne bwe muneerongoosa mutya kungulu mbu kitammwe yabasigamu ekintu simanyi mbu mugenda kirekera omulembe omala ayima obutemu obubbi basement murepinza abaana b'abantu musiyaza abaana b'abantu bakaaba tebalina bakitaabwe ne bannyaabwe ojjo tusinikirako ebinyombo bagenda kutikira ku bwa bishop ogira ebinyo bikulinga ebya Museveni. Abaana ba Kanatta tebalaba kitaabwe mbu bishop. Abaana baddamulira bafuuka nfuuzi kitaabwe talabikako nyaabwe mwamutta ng'ojja osimba ebinnyo mbuno bishop kalye ennyoko. Mwekwese mu linnya lya Katonda okukola ebikolobero. Consecration of Bishop Episcopal Ministry. Mujjukira bwe nababuulira ettaka oyo omuwala lye yabba ery'emaya we bagenda okumutikkirira. Ojjukira bwe nakubuulira ettaka ly'emaya. Ojjukira episodes ze nakukolera eza Greater Mpigi. Ojjukira bwe nakuleetera egundi okuva ku Masaka nenkuleetera ebbendo benderere erya Lake Victoria nendiddamu nendireeta nendikuba eggaba ku mwalo. Ojjukira nga mulimu olwo olusozi oluliko ekkanisa y'oyo omukazi. Ng'ensi tennabagimanya nti agenda zimbayo kyaki. Ojjukira nga nababuulira nti eyo agenda tandikayo kyaki agenda kukolayo kyaki ne mbabuulira engeri gye yafunamu ettaka eryo n'abantu beyatta ne beyabba ne beyabuzaabuza. Genda mu episode zange genda eyo emabigonoonye vidiyo eyo gyeri kati mbuwe bagenda omutikkirira. Mwe bisajja mwe byeyite bisumba gifuti mugisha gwagambye mbuno Mukama yagugambye mbu ate Kyagulanyi bw'aba akomewo mpola
takunga abantu kuleekaana nnyo kuleekaanira Katonda ku Southern bypass nga bamukima mbu Katonda eyo nayo konsaani ye mbu ate Kyagulanyi bw'aba akomawo if you come back don't tell people come alone freely in Kasiikirize in Kasirise then you come you enter in Uganda no problem mbu Katonda ekyo Katonda kimusuza teyeebase ekya Kyagulanyi okugamba abantu nti nkomawo enkya wabula gwe nabbi osinika ebinnyo naawe Nabbi Mugisha nedda leka nve wano ngende ngoberera ebibadde Kololo sinababbira nabagambye ekiro bwe bava Kololo bonna babatwala Kyankwanzi babawadde miliyoni ezeezi buli gwogenda okulabayo buli musumba gwolaba Kololo fuluma mu kanisa ye muwala wa Museveni wuno atugambye obuweereza obumutuusiza ku bwa Bishop kati bwatandika nga bwawaka ng'asumba waka ne bugenda nga bukula genda owulire vidiyo gye nabagambye ekyo mufuluma amakanisa mwekolemu prayer cells Mukama jajja okubajja eyo abagazi ye abaggyemu ekintu ekinene ekyaddala muve mu makanisa g'abasajja abo nammwe bwe muba mwagala emirembe nga mulimu n'amagezi mu mitwe mufuluma amakanisa ago waliwo omuntu omu gwe nabadde njogerako naye ali eyo mu nsi z'ebweru yagenda n'agenda afuna ekizibu omulimu ne guggwawo n'akubira omusumba we Kampala n'amugamba musumba nsaba kunsabirako omulimu gwampeddeko n'amugamba Mukama ndaga Mukama ngambye sooka osige ensigo alyoka akuwa omulimu omukyala n'ankubira essimu n'angamba pastor omulimu nemugamba tusabe nenyonyola Mukama nemubuuza Mukama omukyala ono nga yava e Uganda najja mu nsi muno okukola alina ebisaanyizo kyogambe mu nsi muno omulimu ogwo gwe gwegubula kale ebigere bye bimukulembere kozesa ebigere bye bimukulembere agenda afuna omulimu gwe guli ng'ebigere bya Dawudi bwe byamukulembera ne bimutwala ku jjinja erigenda okuba Goliath tusabe essaala awo jjo yabadde ampa obujulizi nga yafunye omulimu naye ng'omusumba w'e Uganda yamugamba okukusabira sooka osiga ensigo obubbi mufulume mu bikanisa ebyo mmwe nammwe bwe muba mwagala emirembe mugende mwenoonyeze Mukama mu buliwo Katonda ali mu mutima gwammwe si mu basumba bammwe si mu bikanisa byabwe Katonda ali ewaka ewuwo Katonda ali mu kkubo Katonda ali ne mu makomera yasanga Pawulo ne Sira mu kkomera yasanga Petero mu kkomera Katonda gyali ajja kusisinkana wonna wooli mmwe eyo nayo nvuddeyo